Embeera y'abaana ababiri abaalumiddwa embwa ezatuse n'okubayuza ebyenda ku kyalo Mpugo e Masaka nga batoka Agataliiko nfuufo ekyali ya buli mu ddwaliro ekkulu e Masaka gye bali mu kujjanjabibwa. Bazadde b'abaana bano okuli Sadaati Kasozi ne Patrick Nakabugo n'abajjanjabi abalala mu ddwaliro babuganya essanyu abalabi ba Bukedde TV bwe bagenze ne badduukira n'ensimbi z'omukakadde kamu ezasondiddwa Agataliiko nfuufo. Obuyambi obwayise ku ssimu emitwalo 8 kw'ossa n'ebintu ebikalu okubadde ssukaali, sabbuuni, emigaati, ebyokulya n'ebirala byetiikiddwa John Bosco Mulyowa bitutte mu ddwaliro n'abikosa bazadde b'abaana bano. Ate tusuubiza nti bajja okutuyamba era tujja kwongera okujjawo. Olukinana ekyo tusobodde okujja tugikwasa abazadde b'abaana bano mu ddwaliro e Masaka era ne basiima naye nga batulaze nti embeera y'abaana era tennabalongooka bulungi, bakyetaaga eddagala eriwerako. Bano bagize okufeesa nnyo n'okwebaza obuyambi buno ne basiima n'abalabi olw'okubadduukirira. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege abalabi ba Bukedde TV mwenna mweyongere bannaayi, mwoyo gwa ggwanga gwe mutulaze. Mu ngeri emu n'akulira Ambias Joseph Kiyimba adduukiridde abaana bano emitwalo 3 nga zino zeetikiddwa ekibiina ky'abakozi abakulembedwamu Jovia Namaze. Munazi bakwasizza oluvannyuma ne boogera ku ne Bukedde TV ne basiima olw'amawulire agayamba abantu n'okujja mu ddwaliro. Mukama waffe Mami Kiyimba yabadde ku Bukedde TV olunaku lw'eggulo n'alaba abaana abo n'antuma nti ntuuke obakundamuliranga abo. Bo abaana tusanze batanze okutulako wakati mu bulumi nga bazadde bategeezezza nti bakyetaaga okuyambibwa okutaasa obulamu bwabwe. Okusinziira nga bwe baali kati si bwe bali, bafunyeemu enjawulo naye tusiimye nnyo obuyambi bwonna, tusiimidde ddala. Mulyowa John Bosco yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.